Uganda kyona kugambye nkitokota nga sikisaanikire abantu baffe bafiiriddwa emaali nnyingi amayumba gagenze bizinesi era olunaku olwaleero mu butuufu nga bw'obiraba sina engeri gye nsobola okunnyonnyolamu naye katugende mpola mpola. Ekisookera ddala nze Julius Katongole mu Mirasa tuli mu kitundu kyaffe wano mu Ssembuule. Enkuba eno etonnye esudde ennyumba z'abatuuze bafiiriddwa ebintu bingi bali mu mbeera ey'ennaku olw'embeera nti ojja kusanga Abachina abazimba mu ntobazi amazzi gye gaali genze tugenda okufundikira olaba y'embeera abatuuze baffe gye balimu era ennyumba yiino ekoze eki ennyumba zagudde ziri ku ttaka beetaaga obuyambi bw'amaanyi okulaba nga bayambibwa kubanga tebalina we bagenda kutandikira tebalina we bagenda kusula. Abo ndowooza nga w'obiraba okusula tewali amayumba gagenze era awo kiba kitegeeza n'ebintu byonoonese. Eno yo Uganda yaffe munnange gye tugamba muzeeyi tava ku maini era ku maini asigalireko ddala oba n'asigalako n'amazzi gano mukoka n'amutwala awo simanyi. Ebintu bingi nnyo ebitambula era ebigenda mu maaso nga bw'obiraba munnange mpola mpola tujja kubanga tukutambuza olabe Uganda yo nga bw'eri. Munnange atwalabye omwami ng'akulukusa amaziga n'abaana. Omwami bw'atuukira okukwata abaana ne batambula mu luguudo ng'akaaba abaana babagobye school fees naye nga babbe bamubbako piki eyali amunoonyeza ssente seemu bbiri n'amukwata ne bamutwala ku poliisi n'asasulayo n'ensimbi naye ate omubbi ne bamuleka n'ayinayina ne piki z'omusajja ne bazibulinkanya. Ne poliisi y'emukono omugagga alemererwa atya okwatibwa omugagga alemererwa atya okwatibwa ne bagamba omugagga tasoboka olw'okuba yabawa ssente kati abaana bange tebali kusoma lwa poliisi ya mukono abaana bange tebali kusoma lwa poliisi ya mukono necayi bakwatagana buzibu ki necayi piki ebadde ki biri tebanzibako wenkwata omubbi nemutwala ku poliisi omubbi n'ayogera omugagga gye baguza omugagga nempa dipisa emitwalo 17 za twaking akwate omubbi nga ze bansabye za twaka dipisi yangiriza sente n'aŋŋamba omubbi okumufuna kizibu nekubirira enduulu abaana bange tebali kusoma naddala bajje bankwata munnange nze nkyakuleetera ebitambula mu maaso mu ggwanga Uganda era enkuba yeeyongedde okuba ng'etulaga bingi bye tubadde tetunamanya oba bye tubadde tetumanyi naye nga ffe tuli okuba nga tumuliza. Awo nno weebityo bwe bitambula era bwe bigenda mu maaso naye nga munnange tukyagenda mu maaso abaana bavuddeyo ajuzi gye buvuddeko nabalaga akatambi nga omukulu Honorable Hilary Kiyaga abasinga obumu gwe tumanyi nga Dr. Hilderman nga yeekalakasa nga mukambwe bitya yali mukambwe nno
era n'awooninga naye nno bawooninga abaana baagala accountability abaana baagala okozeewo ki bagamba nti ebbanga lye bawadde era kyetaagisa okuba nga bakubuuza gwe mubaka gwe baalonda nga tukoze kimala biibyo njagala owulirize omukulu Dr. Hilda Mani. Mbasaasira tuli mu mwezi gwa kusonyiwa lwaki tosonyiwa bagwagwa nga n'olwekyo abagwagwa abo mbasonyiye olukama nange nina akamesigi kenjagala okutegeeza waliwo kibulonga kimu mwana kyankwasa nnyo obusungu bwe bwafuna ekigamba nti yabadde kabadde mwana wumala ukiseka twagala okutegeeza bano abantu bonna boolaba bamawokota noosi era bamwagala naye gwokyali tomanyi kiwegola omusajja teyayitawo nakawe singa yafudde yabadde yekoza bwekoza wumala ukiseka eyo kyoli omutamivu yo message yagituusizza bulungi akasente kansuubire wamumazeeyo Hilda Mani kansuubire yo omutamivu wakoze eki yo wamugjeemu wamumazeeyo simuyinaako buzibu wamma gwe sikuyinaako buzibu naye Hilda Mani njagala okitegeere nti bannayuganda twakukoowa ne Kazibwe Bashir naye yakomyewo ekinaavaamu nga atulaga nti naye bamukubye bamukutte temunnabiwulira Kazibwe Bashir bannayuganda mukitegeere we munaava ku sympathy bano abantu ze babazannyo sawa zino buli ayagala okwesimbawo yeteeka mu position za mukwata bankutte bankubye bankutte bankubye bankutte bankubye bankutte bankubye naye nga babaddewo nga tebalina kye bakolera wadde bannayuganda kubanga kati ntandika okwebuuza Hilda Mani nga Museveni akubira ki kubanga gwokolera tukimanyi bulungi akube nga akubira ki otulaga enkwawo ezaaguba akubire ki kubanga mukimanyi nti temulina bye mukoledde bantu kati mulina kubalaga nti ddala kituufu Museveni mulabe wammwe Museveni tumumanyi n'ababa abakwata n'ababa abasiba naye nga tabasiba mu lwakuba abayagala basiba abasiba kuba promotinga Katemba mungi gwe muzzenga mutukola nammwe tetusobola kuddamu oyo Katemba Hilda Mani wavaayo n'otugamba mbu ne ssente ze baawadde Kenzo eza simanyi federation baamuwa na ntono baaliyongedde nako bwongezi gw'oli mubaka wa parliament yagenda okuteeseza abantu b'e Mawokota president n'avaayo n'agamba bannaye ssente ze bawa abantu mu bino ebya federation wallahi zisobola ozimba kiruddu neggwa n'ovaayo n'otugamba principal nze saamuwadde magezi principal si bwe wavaayo Hilda Mani ebikolwa byo tubiraba era tubimanyi tutandika okwebuuza nti kati gwe Museveni oba wamunyizizzaako ki buli omu yeerimbika mu kumukwata buli omu yeerimbika mu kumukwata n'ovaayo n'otugamba mbu mpuuga mu katuliki munno tosobola kumukusalira musango ngabbye ssente y'omuwi w'omusolo mpuuga mu katuliki munnange Kyagulanyi gwe yali alumba ye yali musiraamu si mu katuliki ne mujja ne mutandika otuwoleza muganda munnange mu katuliki munnange muganda munnange tukuzze mu office nga tukuzzayo tukolera ki muganda wange bye tukuvunaana biri mu kamera era bikolwa byo tetugenda kukuleka waliwo abantu be tulina okusuula ne Kazibwe Bashir naye ajja akomewo ne Alan Sewanyana tuba mu struggle kyeyo tuba mu revolution kyeyo tuba mu kulwanyisa Museveni mu ngeri ki leka mbabuulireko waliyo abantu betulina okunaabira obunaabizi mu maaso akuŋŋaanyizaayo bano bamugagga tabulako baleebeesi balinganga 40-30 asasudde n'omutamiiva zeeyewegezaakanyiseka nze sirina buzibu naani n'oli kubanga oli yaali ku kaperoolo omutemedde osegedde naye challenge eriwo bakuba enkwawa gwe atuwunyiriza enkwawa nga bakubira ki otulaga enkwawa z'okubya sipule nga bakubira ki wafunyeyo buno obwana ne kakutakulatakula tetwagala Katemba ebikolwa byo Hilda Mani tubimanyi ebbanga lyonna mutujje mu Katemba wammwe nga tuvuddeko eyale nga tukyeyongera n'amawulire ag'enjawulo munnange mulowooza mukyala gwe tuyita mukyala Wilson Bugembe ye Pastor Bugembe gwagamba nti just mukwano gwe Dr. Jan
yavuddeyo munange na postinga nga si mumativu agamba bannayuganda mumukubye left right center agamba yeetaaga support gye muli ng'agamba nti munange ebigambo ebimwogera bimuyisa bubi nakati abaana beeyongedde okubanga bamulikamu bamukubyemu tooki ne bamuyisaamu eggaali nga omanyi waneeno mu ggwanga Uganda. Dr. Jan omusawo waffe okuva e UK oli muwala mulungi nnyo era wagenda mu church ne bakwaniriza n'otula ne maaso wagenda mu bbaala ne bakwaniriza n'ogenda ne mu lubiri ne bakwaniriza tebakwaniriza mbuuba ki oli mulungi oyinza okuva mu famire ennene naye abantu abava mu famire ennene mu Uganda bangi ate nga baasoma ebitabo ebyaddala tebaba welcominga gwoba welcominga kuba oli mulungi. Yes, you're a beautiful woman ate oli muwala muto ebyo gamba mbu wavudde e UK simanyi oyagala kujja kusavinga ggwanga lyo kubeera philanthropist kulaba oyambayamba b'abaana bakateyamba which is good ne ebintu by'okuva UK okujja Uganda it's nice to come back home n'oweereza eggwanga lyo naye njagala omanye ekintu kimu ti wano mu Kampala abawala abalungi bebasinga okubonaabona olina okubeera omulungi n'amagezi ng'olina yes amagezi g'okusoma ogalina kuba oli musawo naye njogera ku magezi amazaale wane Uganda kati abasajja batandise dda okuyiriba nkyemanyi bakuyiriba bakutadde dda ku betting balina zi WhatsApp group kyemanyi bakutadde dda ani asooka okuyuzaayuza okitegeera kubanga oli muwala mulungi oyagala Katonda ate nebbaala olyagala kwegamba olyawo oyagala kusanyusa buli omu okitegeera kati abadigize bakwagala ne mu kkanisa bakwagala abasajja bagenda kukwana ate mukwano oyinza ogamba nti mu Uganda temuli ssente mbwe era oli bbeeyi nene mukwano nedda omusajja omunauganda waba ayagala kulya buuza ba Fabiola babagulira zi benzi ne bazibateeraawo ne babalyalyamu emyezi ng'esatu ne babajjako benzi ne babalekaawo ate abafere ba laavu mu Kampala bangi they will give you everything. Yes, bajja kuwa buli kimu my sister bagenda kuwa sente olaba nti obadde mu pound e London naye wano shiringi abaana bazigattagatta ne ziwera era wootabeere na magezi mazaale abaana bagenda kuyira sente okukakana nga bakulidde ono akulya kuveeko n'oli akulya kuveeko. I'm not necessarily nti nkwatakinga gwe ng'omuntu naye it's generally for all women abalungi tubalabye fe tulabye abaana abalungi nadetinga omusajja nga tasaana kwogera luzungu Fabiola yadetinga Medi Sentongo naye nga Medi yali awo omufere wa laavu talina kiddako nebuuza boogera lulimi ki wabali bonna kuba oli Slay ayogera luzungu luseerera naye nga kwagala kubeera mu limelights. No, Rachel, Dr. Jan, I'm not judging you naye nga woba okimanyi nti ddala wazze kubeera philanthropist beera musawo naye wotabeere careful abasajja bagenda kuyira sente bakuyire sente onagenda kuyira sente oli akuyire owa government akuyire ona akuyire ogenda okukakananga Kampala yonna ogiridde bwe beebuuzeeko abaana bannakampala abawala ba Slay Queen bajja kugamba ebyo byeweebuzabuza nalabye pastor nga naye ablush nga you're a very beautiful girl naye wootabeere careful bagenda kuyisaamu akajegere abasajja b'e Kampala balina sente ez'okweraga mbu oyo muwala namulyawo oyo namulya Dr. Jan kuyisa emirundi emeka funa wobeera oba osazeewo okubeera Slay Queen Shiraga Shumba salawo oba osazeewo okubeera musawo salawo oba osazeewo okubeera mu church salawo naye nkulaba oyuuga ogenda kuyuguumira mu bisenge by'abantu Mama basajja bagenda kukwata mpola sigwayogera nga Kim Kardashian bagenda kukwata mpola okukakana
nga buli omu omuservices semubube bannange. I'm just warning a sister kubanga speed gy'oliko y'amaanyi. Abaana bajja kukwata mpola anti oyogeza ddembe my darling. Bajja kwa kyonna ky'oyagala naye nga bajja kulya. Era oba oli mugezi tandika okumanya papasiyo wano e Kampala ng'obudde bukyali. Abawala abalungi Kampala ebalemi lwa butamanya papasi yaabwe. Naye nga Dr. John webale kujja mu ggwanga kusaavinga. Naye that is my word to you. Nange byebyo bitambula naye amawulire gempadde sinaba kumanya oba confirming obulungi naye nga kati kikonfamingiddwa nti abantu 5 abafudde. Bantu 5 abafudde lw'enkuba eno. Due to flooding kyenjogerako bannange 3 ba drones. Era abo nti babadde wali kinawataka 3. 2 baana bato. Era nti babadde awo bukoto. Mama waabwe yabagalidde mu nnyumba. Omu wa myaka 3, omu wa myaka 11. Mama waabwe we yalabye enkuba ye nagamba abaana bange kambagalire mu nnyumba ngende noonye 10 nga omanyi ba maama. Mama n'agenda amanyi baana bwabagalidde mu nnyumba bali seefu. Teyategedde nti munnange enkuba egenda kufudemba etuuke ku ekyo n'amayumba gatuuka okugwa. Munnange enkuba lutoonye abaana 2 bwe batyo ne bafiira mu nnyumba. Mazzi gabadde mangi, enkuba etoonye, buli kimu kwegamba abaana ne bafa. Era essaawa eno wenjogerera maama oyo gwe ntegeddeko nti bamuyita Rosemary oba Rununu, oyo essaawa eno ali atemeza mabega w'emitayimbwa. Poliisi yamaze dda okuba nga emukwata era nga essaawa ya kakati ali ku poliisi. Mawulire si malungi n'akamu era mawulire mabi nnyo. Simanyi oba maama bamukwatidde negligence oba ki, naye nga maama teri maama ayagaliza mwana we okubanga kyo kimutuukako. Yabadde bambi akola bukubirire naye teyasobodde kubanga yabadde takisuubira bambi nti binaagenda bwe bityo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Naye nga tuvuddeko eyo munnange, yes waliwo amawulire ga King Sir ga trending. Simanyi nnyo lwaki liri puzzle ate ayambalidde King Sir oba lwantale ze zibaddewo ebigambo beeyogera. Nno twali tulowooza nti ebintu byakusaaga naye akasajja kali serious nno. Ajja azunga obumwanyi bwaliwo. Ani yabukutuma obumwanyi bw'ogenda ozunza? Lwaki tewayimbye omubisi gw'enjuki? Yiga okubala nga ffe bwe tubala. Yiga okubala stage. Bw'ogenda Mbusoga yimba edduuma, lumonde yaliyo. Bw'ogenda eggulu yimba akalo kaaliyo. Bw'ogenda Banyankole yimba amata. Yimba omuzigo gw'ente, yimba eshaabwe, yimba ekikiribiita. Ate olekere n'okukolima. Kutukolimiranga. Buli luyimba n'otukolimira. Etamwa. Ne bwe twandibadde tukugumiikiriza, tubulwa engeri gye tukugumiikiriza. Nange oli ku MCKK TV nkugamba bugambi nti wano wofunira amawulire ag'enjawulo era mukwano bwobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking. Amawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala. Tubula butuzi kalira nywera tujja kubanga tugakuwa naye ebigenda mu maaso. Mawulire si malungi waneno mu ggwanga Uganda. Tuba tukaaba enkuba ate munanga lwetoonya oluusi munange ne tusula ku bunkenke tetumanyi bunakya butya bunasiiba butya naye nga mawulire mabi nnyo sofa nga wenkugambye nti twakakonfaminga ku abantu 5 mwe muli abantu abakulu 3 bano adroninze wali nga wenkugambye kinawataka ate nenkugambya nti 2 bana babadde baana nga maama yagenze kuyiriba ng'embeera y'ensangi zino oba ng'embeera bweri ennaku zino yabadde agenze kunoonyeza baana be kyakulya. Mukazi wattu teyategedde nti balese mabega ayinza obutabasanga bw'atyo agenze okukomawo nga miranga nabiwoowe. Era essaawa eno nkugambye nti omukyalo oyo yeetaaga ssaala kubanga wenjogerera
atemeza mabega wa Mitayimba. Mawulire si malungi, mawulire ga nnaku nnyo. Ndowooza poliisi kyemuvunaana kwe kusibira abaana mu nnyumba, oba oli awo agamba nti balowooza nti singa teyandisibyewo oba oli abaana bano bandibadde basimatuka, oba ne wabaawo omuzira kisaayamba nga abalabye oba nga balabye nga balajjana. So munnange essaawa yakakati ge mawulire agatambula era agagenda mu maaso. Nkugamba bugambi nti tuula tuzikkalira nywera, ebisigadde nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga mbikutuusaako wona woli wonna wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.